S2 Media 21st Century Boys Dormitory and Girls Dormitory. As usual nga buli lunaku bwe tubagamba Omar wali mabega ga kamera leero tusimbudde tuzze Mbozi Kakota kibozibozi girls versus boys. Ebibaawo ebibaddewo obulamu nga gye bugenda wajje tubulaba kyekifa eno kyekifa wali kyekifa eyo. Wendi wano ku mukono gwange ogwa right waliwo omusajja bamuyita Tiba Renz. Tiba wa Nalongo wa Tiba omwiza wa Tiba. Yo. Wendi wano yakiikiridde Girls Dormitory on my left. Howways nga bwe mumulaba namanya gekika gitege byonna gogere chali atula tatawe ulia let me tell you one thing atotandise sinabatandika I'm sorry nolaba bayizo kukwata mukomera ne bagamba Tibarens bamkutte ne tujja kukomera yani nenga amanya goyi ye Gordon ajaganjula ayogera amanya bwekalatuuka nkyabanjulira on my left side Howways getumanyi gakozesa station socialite ate ajja kujja leka amalirize yoyo omukuba Girls Dormitory eyo alina baganda be mikwano gye abala abakikirira Girls Dormitory. Addako on my left abyebi atako gatageja number 1. If you know you better know, if you don't know olire kafumisi elio twali muwanga kiramu kafumisi we bali kutushikirira so representing people from Hoima from Hoima so a man from the oil city yes baden sawa tuli kumpeo naye rankazeleze bampa just tuli mukujubisa kipo ewa misisirio era tobimanyi abye be represent we bali a man made from Hoima city oil atageja atabaga aliyawo everybody byebe bibere no tugenda simbula na one spin doctor sawa zino gand omukomu gwemala simu zaako mukono genda kati njagala bagamba ladies first njagala omwana muwala omugogofu omulungi yakola nawola omwana w'omwita kalyamate nobochi ali ansaro za Rwanda neki na Uganda so ono si wa bulijjo ebyo bye mulaba ababe kibiki ono ye baba leero asaze nagamba kajja akolera eggwanga tubadde tumusabye bayawe atuyambe buyambi so banjulira omwana kuva mu Girls Dormitory omulungi Howways kimu ku kimu dakiika ku dakiika sekendi ku sekendi bwe tuli bwe tusimbudde S2 Media ono ekirabo kisitu kirabo bayizo kantandikira leka nsoke mubuuzi Howways oliza leta mazi tutiwe kiole Brigadier nga tunabagenda wala twagala twogere ku bifudde mu week then we tuva ku bya week ebitwendize mu week tudde ku bya kisitu waliwo anti byabaako we back nga taliiwo soko moje yakagambo tuliri oli mukazi naawe omukyala nga kisitu nekati ekintu kya kisitu mazima simanyi lwaki nseka wallahi netwogera amazima simanyi waki gyekiri oba yali AI omanyi ebintu bino kubanga buli kiri ekintu ona ku nsonga ya kisitu nasikiza nti bituufu omwana ayinza bwe yakozesa AI yes you're backing your friend because AI nga ndaba miswa munda wali wonna buli kyekyo kyenkugambye nga tukira mu kinnya naye okkiriza mbu gyebiri ebintu ebyo like ekintu bwekityo bwekiti wekiri okkiriza mbu wali nzikiriza kyekikireeta no olaba mutusanga gye mutusanze nga temumanyi twava watutandikiddewa okitegeera ekintu ekyo kati abantu babayise mu bintu ebiwerako kyotegeeza mbu kiva mu kwegadanga ennyo si kwegadanga olumusanga yafunamu ekirwadde awo ekiriwa infection abantu babeera n'endwadde osanga bamulongoseeyo munda nalabye nga bagamba ayina empuku ayina kevu ate kati ziri konkevu oyingira yedi bangambye waliwo bala yagamba mbu ku lutalo mbu olwaliwo
wali abayekera mwaba abayingira senga nantume omanyi kye yagambye ekyayika AI nga naita olaba nebyendo badde olaba nalabye omutima nga gukuba bweko wakola sayansi lwaki uzabagamba omwana alina biki negamba sigenda ziraba twachozemu ekibuuzo nenda ulira nabobulira nali nagano zirabako naye kati namaze nengamba akambulabe ndabe obuzibu ki naye nga nawe wagenza okulaba nga nze ku myaka gye ndiko newentambulidde ebiko byendabye oyiribye siyiribye nyo kiriyawo osango yayiribye kunsingako nange njiribye siganye enjiribye kimala naye kati omwana nawe walabye n'ogamba jesi yafunamu obulwadde ndowooza bwali eyo munda ne bamulongoosaako nga balongoosa munda kisuka ku bulwadde awezi mazima tulina bayawuliraomanye tanuulu gye batana bateekamuku umaro cameraman jintekemu tulina ekintu kye bayita mufunza nkuze mufunza tegukola wekiba kyata gwe mufunza takola kwoyo genda waliyo emengo wali omukozesa kuba akalango atuwe sente mengo side tubayambe tuli mukwengo ovude kulonda bawutya kabaka ngadda mu kibuga oyo omukono gwa kona oyo kimbowa wali abikolako bulungi nnyo omunyabbanga byebyo si bigambo byaffe bigambo by'omukula yabikozesa wabira obikozesa yoyo anti so kati wetulatuweza eggwanga omukulu tuyamba bannayuganda tolina kwerekereza omukulu njagala abatwale mufudde mu weekend eno kigenze kitya kibadde kitya kyekitrendinze sebo kiri kiti eyo ogambe kibadde mu eno week eno kanyuga ekisooka kafeero mwazirabyeko abasajja nze mbatadde naye kati waliwo ekyenjagala obagamba olaba leka nkubuuze umar wali kyengamba jini z'omufu amaze emyaka 19 ziba zisigala kyekimu n'omuntu omulamu nze kyeŋŋamba zisigala nga zimakinga makumba kyokka yabibaddemu oyo musajja oyo ani eyabibaddemu buli muntu yenda mukomentinga Bad Black yagambye ajja sasulya abaana babiri abatwale India ekikula magumba gakyaliwo ajja twala abaana babiri olaba nezalgosled yakyogeddeko n'agamba kino naye ng'ogyeko ebirala olaba ng'ogyeko ebirala gotibba ng'ogyeko ebirala olaba baganda bakafeero yali oba yali mukyaki oba pasita ki yagamba wallahi billahi okuva mama nekitanga abanzaala wenaaweza abaana bana oba batano nga bakafeero omuntu ali buzira nja kubeerayo ate baaweze kyakiki byali obutambi butambula olaba kiri bwekitiye kafeere nga tanaba kufa yagamba ye eddamu yalekamu abaana bana baganda bwe bakyogerako nga nebya DNA tebina banafululiriza nange kyenzija jagala kutangaaza ye yafa ng'agamba yalese abaana abo bana ate neono minisita kye yakoze abadde ayagala kulaga ekyomugenzi kyeyalekawo abaana bana kadde kisoboka kafeero yali atamiira ejazungire mu mabalabala nalekayo bakafumuolidde eyemabega inayo abaana kyokka oyo honorable nze kyeŋŋamba yakoze bubi basudde abaana olaba abaana bakafeero basuka munemwabo anti ulya ne bagamba nti bagamba bisirikirwa agamba nti kafeero yalina lospamwati nakira ekyo kyo nakiwulidde ekyo musayansi bagamba nti omuntu
anywa nnyo walagi atuuka nga gundi ze zizaala ntono kale katukwegamba titumanyi kituufu kyekikola kyekiriwa naye abasinga bekwasa ati minisita balamu ntimu naye njuka minisita balamu yateekawo ssente n'abayambako era laboratory eyakozeseddwa zitusinga okwesigamu ki mu ggwanga okirinako bukakafu eyakola mu kusooka yazemu nekola corruption ekola namuta Anita Amonge akola ne kati gwe oli mukakafu nze sitikakasa n'abaana baabo abana omulenzi omukulu yavuddeyo n'agamba singa kyandibaddewo ekiti singa bandiyongeddeko atirita abaana abo Umar mumpe ku chance njogere ku batega obubobbo ebichebi vane kwekyo ayo limayo yayimba na mentioning abaana be Swazi neke nyini omugenzi yagenda okufa nga naye ayina omanyi tiba abantu bedda bayina embeera bweti nti nga buli mwana gwoleeta ekintu bo bayina ezijenga ze amaka amagazi nga tebagoba mwana yenga mwana gwoleeta nenga ngatagala chuulira mbogambe webale abakusibwa abantu bedda kye bayina nga wogamba nti omwana wuwe nga yaga muteeka awo nenga era nga kiba gye bujja mu maaso mwana tetukala nonyo muki omusaayi kyobandika Felix singa ennyimba zo yali ayimba ayina kembe kemana ga musayi gwange nsaba tuogere nga bye yewala bye bino bakola DNA yasooka yade DNA yamundi bakumeka yakusatu bakola yasooka result nezijjanga era abana bali omeka ne bakola yo kubiyane bizijjanga bali omeka naye wabanga banna mmwe tebabagoba kubaawula yawula ne basigala nga mukyekuume wamu babayite betaaga DNA yakusatu Babote bajeta. Ngamba buvudde ku byanfuna wano. Ebyanfuna ebyalese. Choka waliwo akantu. Nze kyenjagala okukkiriza. Ine bitu bingi. Ati kati kyebebuuza. Badde mpuli ya ayine ennyumba za rentals. Ali ekajjaso bagambe ennyumba si nyingi. Olaba kajjaso wano ku Lweza awo wali kampuni ya Lweza. Ennyumba no ziri awo naye nazo sinyale sigandi ziri ku standard region. Buli mwezi ennyumba esokuza miliyoni. Olaba nti chansesezza. Honorable kyabakola nasoka nabaleetera ebimere ne bakuba. Mbadde nga ndi ku simu nendaba gundi Miki. Nagamba katono Swazi Ndiga ono waliwo gwayita Swazi Ndiga wale mtano wa bafana waliwo babiri abavuka babiri bamufana ne musula ono muyayi wa Kalevu oyo Swazi Ndiga bamwise Swazi Ndiga waliwo ne Gentili niwabeerawo ne Yesu okimanyi tusobola okuva nga tukulese Kampala tugeze nituke Kasese nitusanga gayi ng'alinga gwe nyini tufu bafaanana abantu nedda kakati ebisale bisinga omanyi ne kubyamba buli omu mu nsi ayinamu abantu omanyi ne kubyalo nga basatu bakika banase bakika ne kubyalo tuyina enkola eno kalaba tusobola okugamba tusobola okusanya olugamba oyalayika muganda wa Black kati n'okulanga bagamba taata we yegoyo eyenjogera okulanga ku kyalo weeri kati naawe ne kikuyingira mu musala n'ogamandibwa njagala nkubuuza are you satisfied with the results? Nze kyendaba bye ddala engeri ndi guno gwadde mundi gwa kusatu emirundi ebiri gyali gimala bano abaana bakasita baba nga tebawukanyawukanye bo bategeera nti either bali abaana bana naye ne basigala nga bali omuntu kya bwe basigala nga bali omuntu omu kyatagisa DNA eyakumeka lwakubanza kinategedde mbana abaana muno abataagala kukola balabye biri aloza bagenda mu akakazigo kange mponyo okubangisa otegedde bulungi kati abaala babadde eri ebukunja ewali amalalo n'ennyumba y'amaka bwe bana bettaka liri abambala byaddala nga waba atunzeeko ey'obulamu babuteredde abaana abamu kye bataagala just kye bayina tula wansi beesootinga ebbonga babaki abaana bagambe tewali kutunda ku kintu kya muzeeyi ki kyonna lwaki Swazi bamuwala nanyonyonyo andi Swazi ono era abasinga bali Swazi ye omwana yasinga okuwangala ennyo n'omugenzi kati abasinga nga bageresa nti Swazi si mwana waki kyokka era DNA eyasooka
Swazi y'omu ku baasooka n'eyokubiri y'omu n'eyokusatu naye nga nze kintu kimu kyendaba ng'osemba nga nzireyo bano abaana balina tuula wansi jasi bafune bantu bakulu abantu abali mikono gya kitaabwe kubanga ebadde atwalabyeko abo 21 naye abaana gye bali abaala ng'ate nabo tebabaddewo ku kamera awo mulimu n'abatajja ku omunyankole nga balina akafaananyi bali abo kanjogereko kintu kimu Kafere Mwagamba yalanywa nnyo omwenge nga bamumanyi nga Dranko wa Uganda. By the way nze nnywamuko katono naye buli wenywa what comes into your mind oba kufumita. You understand? Exactly. Kati Kafere yalanywa omwenge nga bamanyi nga munyi wa Uganda. Buli omu obuza Kafero mbo yalakoza muyimbi naye nga anywa nnyo. Kyokka nga ekyo balina okutula wamu ng'ekika. Kati buli omu anywa omwenge. Abaana bona ne beesolooza ne bakola ki? Abalowooza mu ki? Ne babyogerako. Oba kitegera. Naye tebasobola byogerako. Naye kati kankulu. Lwaki? Kati waliwo nzija. Oli mumativu n'ebyavudde mu DNA? Nedda. Lwaki? Bw'aba yali anywa omwenge, I've been experienced like nakigezaako nange. Abaana China bangi. Abaana bakyali bangi. Ulira bw'aba ate yali slave by that time nga slave. Oba kitegera ogenda mu baana onywa omwenge nga buli omu akwagala you are star okuba ennyimba eziriko okuba iti. Nange G. Oba kitegera nga buli omu agalagera naawe waka. Nange siri mu mativu. Baala yakuba kale for example yakuba baala 3 mbukati emu nagenda mu baana atamira najjayo omu. Abaana si bana. Abaana bangi. Biganyi. N'ekirala oyo Swazi yayogedde nga tumaze okukola testi y'abazadde eyaffe abaana n'abaganda n'abataata waffe naye tubakole ki tubalakoleko DNA bamuzeeyi ne batandika oyomba kati okiraba baagala ebyenfuna batandise oyomba ne bagamba baba okumanya nti bagala byanfuna omanyi omuwala kyeyayogeddeyo nga muwala wo Kafero ng'agamba buli ayina babiyita batya amalalo ku kita kya Kafero babajjeyo kati abo otegeeza ki olaba abaana bali yali mu nyumba ez'abapangisa okimanyi tugera tuko obudde bazadde baffe nabo bayinza okwegana ate lwaki kituufu bayinza otwegaana nze baba abazadde baffe ulira bw'oba nga mulinga 10 nga gw'olina empisa mbi nagamba n'omwana ddala wange ne batwamu DNA nagamba dokita kwata ekintu kidogo mu luswala kita kintu kidogo oyo si wange kati gwe waliwo ono honorable bali bamuyitaani Umaro oyinza okuba nga omumanyi cameraman behind the camera ono honorable yasomesako abaana ne bawera minister Wajaria City wanupu ono muyimbi yasomesa abaana nga si babe balo bali bazina kadonkamu oba Matias oba biki Walukaga Matias Walukaga yasomesa abaana nga si babe Nwata mudie nene nga bakuze meya wechengera byaddala byebyo embozi ya Kafere wetu katudde ku birala gwe endala story esemba yo story na nyingi etwendinze mu wiki ekisinze gundi mwala wa Kamili Jose Chameleone mutabani Ana ya graduate tatawe na musi nagamba we banavira abantu jukira bagalawo gundi boda bola nagamba ajja kuva wano akwate flight we banagulawo we bati agende wabweru fireworks zonna wabwe ngazeta manyaga mwala we konguzi Kamili look Kamila education is a key let me tell you nze wala ibadde simanyi nti alina omwana omukulu bwa wala bambuze byatuka kunda banyiwe nagamba teka mukabya yabifaako buli muzadde ali olina defending omwana wo buli bunudu buno bwafuluma yagana okwogera ku media just yagamba nawe supporting in a way that a defending era singa yavaayo namvunana kyandikoze nnyo amawulire singa kino naye atenga ekyasinga okunsanyusa
nnyo yeewala nnyo kamera kozi kamera yinza okwoca nga totegedde ye avaayo n'alikodinga akake n'akabawa abamedia bonna bakamera yabagaana nakirabye ku mama wa chicken thank you chicken yavudde mu komera ne bamubuuza ne babuuza mama wa chicken mbu empisa mwana wo si nnungi zayina oba okitegeera mbu ku bikonde bwe baanamugatta ne shawa kyekigenda obeerawo omanyi kyeyagambye ebyo simanyi naye nze mujje mugule ki atunda bitoilet bino oba okitegeera awo muzadde aba ategedde alina alina osupporting omwana we ate na defending omutabani kiringa kamiliyoni kyeyakoze ago mawulire amala agafendize amalala gakyatambula nnyo shawa ne chicken mawulire gatfending gatambudde babaddeawo kawepe babaddeko kamwesi molu kutonikia golowooza bino bagezako abasinga bagamba stunt anti balinayo let me tell you this I'm sure it is a stunt reason being olaba shawa tuyinza obeera ne basaponsa mu kintu kino reason being shawa baku emotoka wali omugaga yamuyise namugamba nkwadde emitwalo 5 chicken namugamba waliwo omukazi yafudde yatunda biziga onagamba expense ya motoka ya chicken agenda gikolako abasinga obategeera nti stand ffe tuyinza obeera wano nga we are being just mbwe basilebo naye nga bali bataddemu ssente naffe tukyabigatagatta kyokka shawa ne gundi be bamanyi mbaddeawo nga nsikulolinga ejjo nengwawo ku akawunti ya shawa nga suddeyo bugundi ye bebadde mu wiiki tuzze mu bulamu bwaffe ng'abantu baddaali kino osimaale nga ladies first ntandikirewo madam hawezi yes please bosman ali atya bosman ki anabakuba ayina bangi andi lero tekawo kale leka nkijjeyo bayiza kwanga ba bosman naye nga waliwo abakulembera obanga sinti buli omaso bangi kale ali ku mutima ali atya ali ku mutima black you may be having some stuff outside but you have official bed not of course we were then what you try to mean chomanyi kale kachotegeza brown wale wamuli emabega omubuuziza nomugamba nagamba bayinza okuba bangi naye oyina official bay feina wengamba black mwemusangi atiba namusanga nyinza ofukamira awezi nafukusanga brown naye kyakugambye tokwata naye nga woyinawo brown aliwala nga shuwa ziyinza otukola ki ate iyo shuwa ekubye maliriza muganda wange friend bro naye nga oyina shuwa ku kiddo kati nona alina shuwa kyoyagala okutegeeza nze kambuuze wama ekambuuze wama Mr. Man akulembera balala ne baddirira ali atya ali so fresh and clean talina buzibu mutumireko yogera n'erinnya tewali tukolere gwanga erinnya liza mutalyogera naye mutumireko mwagala nnyo my boss Mr. Muganda I know naye kati legere erinnya iwe soko lideko why you're not proud of him mwagala nnyo ayeka kugamba waliwo oli yagamba tumia nalongo why private sirika why private nga oyagala muntu tumia nalongo webale I leave it there kati nze kyenjagala okubuuza ulira nze kyenjagala okubuuza ogenzeeyo kati bano bagayiza abalala oblocking esimu zijjako wakuba wabasevingako otya sigenda yajja ate nekirala osomba kusomba ngambe sigenda ko ye yajja kale mutumireko oyajewo by the way kangamba sigenda kwogera sigenda kwogera linya naye erinya lyengenda kwogera ye yalimanyi webale kiringa bangamba brown kwagala Mr. J webale
aha n'ekirala omusajja leka nkugambe nze umalonga abagayi babiri tulina tululavu njogera mukazi wange mulangire wano wamala leka ngambe bw'oba ogenda w'omukazi ng'onoonya kibi kyokka ky'ogenda okufuna bw'oba ogenda w'omukazi ng'onoonya kirungi kyokka ky'ogenda okufuna bw'oba oyagala emirembe olaba kale essimu y'omukazi tuweereza eggwanga nzikubuulira amazima binetwogera ogenda beera traumatized bro bw'ogikebera n'osangamu last night were sweet ogenda kufuna it's what you are advising abaana abato abali wansi kale bawa advise gamba abaana abato bali mu primary gwe omukazi wakebera simu yo uli agamba abaana abato advise kyekiri mukola kye balina okukola bagambe ulira mbadde njagala kugamba abyebye okimanya emisajja gwe njogedde tabangako nagamba hawezi soko mpe ku simu webale oba newe mbandi naye bankubira tasakubuza obadde oyogera nani tasana kumbuza nti oyogera nani tasagamba bugamba mariza ina mukwano gwange omuwala yaŋŋamba ati nze n'okwegatta tuli bwe tuti opposite nze ne bwe ŋŋenda awa ne bampasa nowe bampasa nze obwenzi nja sigaza mbutwalawa kali mu maaso nga bugenda kati kyeŋŋamba kaba kadde nze kangamba amazima tiba mu nsi wano tewali mukazi atalina basajja abo bakuobaomulinamaka naye kisinziira engeri mmwe gye mwetegeera tomunonooza soboveko ekyo kati nze toyenda yogera amazima ayo oyenda oba toyenda kamagambe uliya kamagambe ekintu kimu abavuka bali eyo n'abakazi abali eyo njakuwa omuntu ejinja ku malaalo nga tuziika lwaki ojja togamba mbu neeyanza nnyo ababadde bajjanjaba omulwadde ate nga omulwadde afudde njakuba ate nga afudde lwaki mugamba muneeyanza nnyo boogera speech muneeyanza nnyo mbu omulwadde njakuwa omuntu ejinja oyinza wanga omulwadde nga mu kifo ky'okumala wiiki lwakuba nti waliwo abandabirira banfaawo nenyongezayo ayogera speech lwaki abeeyanzabalina obasimanyiyalyoka n'amulabako wiikis endala njakuba omuntu ejinja ng'ali ku speech tujja obusungu ojjambuka amaka nkubuuze osoobeerawo n'ogamba n'osalawo mbu katono yabimmalira yakola buli kimu leka mbeere naye kati osobola kikola wala ekinyiizi wentuuse nebyempiseemu ogamba otya mutwebazo saawa zino dokita abadde ajanjaba omulwadde ng'afudde muntu ki gwe wandirabe kubanga bali mu mbeera ki bali mu mbeera ki wentuuse ne ku byendabye ne byempiseemu kati nsobolera ddala tuweeyo newabanga ali married ate kacyawo tokuba kyagezaako tugamba teweesiganga mukazi oba oyina ewaka goba nedda by the way kangamba nalongo nga batayigako ebibye abakadde teweesiga mukazi wajjamu ebibye muleka abijjemu omukazi oba oyina ewaka brown jani leave all that by the way zijja papa zijje ono wali ekigambo kyayogedde n'agamba ye ku basajja abafumbo kwatava birungi ki abasajja abafumbo bye balina bano abavubuka ffe ngaffe oba oli atanabafuna bye babasingako yogera kati sinti mbesibako bambalemerako sali mukyayogera zenganza anti kati oli ayinza oba ngaatulaba nagamba ye oba besibako bikiki naye ng'oteeka ebyo ebirala mbaagala lwaki abasinga bali very mature ategeera asooka n'amanya nti gwe nkwanye oba gwe njagadde ali bwati ne bwati wetuba tulina gye tutambulidde eno yembeera gyabeeramu ate yeeyisa bulungi nnyo ku kyenjagadde awo n'akitegeera ekirala nga sookuba nagamba naye okyate twogedde wiiki namba nyinza wabaza amanya nti mbadde enkola mbadde erina ebirala by'okukwasaganya wansangidde wemusangidde weewo ate kitali ku bantu baffe bano buno obusajja bukafumisi bukadeidei by the way ndi ku kamera
wama anchenjagala Kyekyo buli omu kugamba, muwala yes. mpulira njagala I want married men biki kirungi kyekyo omuntu wakugamba nti amaniza nkwana machuwa man byebyo byatwagala someone who is understanding alina kyalabyeko buli omu akutegeera mu mbeera kirabika naawe tagenda kuwa stress nga ye bw'alina naawe amanyi ogenda beere yakwaga bwe mba mukubidde sawa nga nyatane gwekiro n'atankwata manya nti yatusedda awomoddemu kati awo kyenjagala nga nange nsobola okitegeera nenga mesawa zino zigenda mukonda ngayina katugeze nga leero Saturday akimanyi weekend notambulamu bwemba simukonyeeko biki ngamanya kati abali eyo kyembadde ngamba ti olina okuba amachuwa maani oba mufuma ose mufuma naye ngaali machuwa okisapotinga wama yongezaako yongezaako. Can I ask you? Mubuuze. Olira. Balina true love or no? Nze wange agiina kati so simanyi abalala babagiina naye gwe nkwana agiina. Then what advice are you giving kubano abaana nga balina true love bakula abawala nga bakula balina true love osala noyagala omuntu nga talina kyayina tali married n'omwagala advice gy'obawa? Buli omu abeera nekyayagala okitegeera buli omu abeera nekyayagala naye nze nga nze Hawaii nga bwe mundaba nina kyenjagala ate kyekyo kyembagambyeko. What is the meaning of Hawaii? Mbeera zange Abyebe njagala kubuuza gwe okuze okulidde kirungi mu tawuni okuze mu mbeera zaffe zino ez'ekiyaye omuwala wava eri n'agamba nze Abyebe nkwagadde naye nina boyfriend wange naye nze nkwagala osobeerawo osomwagala nga okimanyi alina boyfriend oba nokaaba omukazi nagamba nze nina omusajja naye nze nkwagala ngenda kuwa buli kimu tubeerewo naye nsobola okwebbirira nenja nenkumiitinga netukola buli kimu netufuna kusanyu anti nkyakubuuza ebibuuzo biri bingi n'ekirala omukazi afumbiddwa would you prefer a married woman oba zino enkusiiri mbajagala muntu gwe ngenda okukuza nga si bino oyagala buto nga kato nga bagamba we grow together, you understand? Nze nkuze owange according to me, not so. Sigenda lia plate joliddemu nga tamanya jinaza nange nkolechi kangubuuza bebe. You understand? Omukazi gwe leka anti obuuza bwenziya bwenkuddamu goyina kati wamusanga n'embuzi oba tewasanga naye ulira nziramu ulira ni mukuddamu ulira nange njogezaawo ulira ne mukusanga naye nga sakitegeera nga bakuyitamu goyina kati goyina si buli omukazi gogenda owasaye omusanga nga kyali mbeere anti kati ono kyayogedde statement ojuwulidde ono kyayogedde kale kyategeeza kyatufayinga okutegeeza kiri bwe kiti nsanze Hawaii simumanyi biki Hawaii wuuyo ayagala setolinga Hawaii tuyiriba embeera ng'okumala emyaka 3 tuliki tuli wamu Hawaii ategedde embeera zange ategedde tiba wabeera nga talina sente abeera bwati abeera bwati nontegeera embeera kyategeeza nemwezimba n'olukumi tuli akakomando fena aba babiri let me give an example mwebali let me give an example bebe cool osanga ulira osanga omuwala ngayagayo setolinga mucheza kuitavie nga biri byemu ebyebbaala nakuba ebbaala kyokka netutuke ati buli wabolizono namugamba omuwala gwoyina wamusanga alikembu anta yagambye okusinza tayagala bagulo naye mbasi mutegedde yamulya leave all that let me give an example let me give an example kankwe example ola baby wine ne mukazi we bebe nze they inspire me by the way nenga choche bakura ulira they inspire me ulira they inspire me sigamba bo ba inspiring no byona bibakola no bikola you understand but little the mukazi no kusanga no mukazi
n'omukazi gwe nnina samusanga na mbuzi kyokka wali omuntu osanga omuntu omulaba otya would you prefer mukazi ali married oba bana nga wensanga nga tali married sagala kuyingira family y'abantu nino bayo Jim let me tell you oyinza ofuna omuntu n'omukyusa by the way we all make mistakes. No one is perfect. And fena tukula. Chenjagala okubuuza. Do you prefer omukazi nga yazaalako? Oba nga tanazaalako. Mbanyagala nga tanazaalako. Hawezi. Do you prefer nawe okusikanga n'omusajja nga yazaalako? Yes. Omanyi lwaki omanyi kyenje? My inspirations. My inspirations abakazi ba Haji Bakaloba. Omanyi ngeje bakwataganamu okimanyi nti oyinza osanga omusajja nga mufumbo introduce kaze yasooka anti kyengamba mwino okimanyi tuli bangi but always ndeni kyokola you are taking love into money but how gwe love tutute into money because olaba ole musajja ng'ali married he can provide for each and everything but nokimanyi te bakaloba we yawasiza omukazi ow'okubiri sente zaali tezinawera nga zaayina abasajja abafumbo ate tebavaako na kikulu tebava nekya mubeerawo nga mwogera wano kituufu nnyo abaana abato fe abayagala opuruvinga muti bano bave ku basajja abafumbo olinde okimanyi uliriza nze kasooke njogere nawe oyongezeeko okimanyi lwaki abaana abawala abato ennaku zino baagala abazeeyi abo bazeeyi si kati kangambe umala asirika umala kyogezeeko sokoleke all the men they want kumala sex agenda gamba nina mwanga nakimanyi umalo olina family oli akusaba zino oli akufa just yajja kubeezaawo bw'aba awuliranga ajja kujja umala alina kuteeri abebe umalo nze nina okuprovinga ono talina kugenda w'abasajja bali kyo kituufu avubuka tusinga provinga nina omuwa naye oli married man akuteeka wali n'akusasulira ye n'akuleka kubanga akimanyi gojja kuyitira wonna w'oyagala anti yamanya renti wammeka tugeze webale n'akuwa n'amanya atagenda kusuulira emyezi gy'emmeka webale 5 nga wakonkona tajja kukububira ayogera abannange mpola omuntu kale ekyo bwe kiggwa omanye kyakyakola yamanya lwetaze okwegatta agenda kujja webale naye tagenda kujja ya 10 wadde era bw'abazze kyene nyo kyasobola eja esatu abagenze nnyo akulekera awo kakati bano bosanga bano nga musajja akuze emyaka ayagala okugaba ennyo ateekamu nnyo eiza baba balina ebizibu byabwe kukweyambululamu webale nnyo oba either a fulfilling sexual desires ze naye omala okimanyize sokusula enjala n'improving oli kubanga oli ankubidde enjagasa nengana kubanga manyi wali ogwagenda okukubira zimuwe ogenda kuwasa ku myaka emeka okuwasa tekuliko myaka ulira gwenga gwe mbuzanga gwe tekuliko myaka kati mpasendi nakisawazi okuwasa kiveeri kiri mukugamba ulira ogambye asajja basumbo ulira agambye asajja tugambye asajja bafumbo bagaba tebagaba on my side ne abakoye naligamba let me get someone I settle ji you settle what settle mu fumbo bwange you understand naye kati gweji olira jikujina emyaka fayal kyayiriba osomba kanu osomba kale being honest chenjagalo kubuza 20 you can tosa kuwasa omusajja ewaka ayinayo omukazi nayagala ofuna omukazi omulala wawe jangu kakati ebintu bino bibino wammanga omanya abakazi bewaka bano tiba abakazi banjawulo mulimu omukazi ayombayomba wefuga bbi kati abebe ffe tuli bavubuka oba n'omuwala oluka n'ogamba mpulira mu mogoyo njagalayo
ekasuwa kalala walinga yoweri ekyo kyofa abasajja nakyo kirimba ki buli musajja ekyo kirimba sajja naturally maybe ngoli musiyaza kirimba sajja n'omusiyaza yagala yo musajja otuuka n'ogano gamba ono antamye kankole ki kanfune yakaza akala kati ekyo kisooka ekyokubiri ewaka bakuyisa batya twanka omusajja ng'ali myaka gikwire naye nga saawa mwana gwakiyali mubba n'ogamba yakima ki mu bbaala muno obudde andibadde ali wakana baana be naye ng'ekiri ewaka omukazi ayo agenda tuuka atandikire wano samanya bakaliyo kati omusajja bw'afuna akawala yamanya kanfuneyo akawala kange nkawa 10 oba buli wekalaba kyekigambye engeri gye bafulumyawo sente zaabo abasajja kati bw'afulumya 5 tomunenya naye mulimu nabana abasajja just njagala bagazi kukola kuki ku bwenzi tomusuubira kufulumya sente zisukka mitwalo 10 tomusuubira kufulumya mitwalo 10 naye bano abasajja bano ewaka nga omukazi omanya abakazi abafumbo balina engeri gye bayisaamu abasajja omusajja ng'amalirizaayo ensonga yange endala n'abaana olumu naffe abaana tuddusa olumu abazadde ewaka agenda embereko mubala omusajja akoma okuva ku mulimu osooka sente ziganye ku mulimu tugezejjako naye bamukozesa manaja amuvumyevumye buli kimu kimuleeze otuuka ewaka daddy yogurt daddy chips daddy chicken daddy biki nze no wange lwembera ku simu waba yagala okwogera kunyumiza emboozi olina obivaako n'omuwuliriza emboozi gyali kuno bannange nkunyumiza tondiiko kati gwe bayikangambe naye kati aweze gwe omusajja owuwo kale oba oyagala akuyisa kale va ku bino mbu akukeyaringa naye gwe oba oyagala mbu akuyisa atya akuyisa atya okukigusa bulungi like love you feel like you are really proud of her va ku bino sente like of him like sente va ku bye sente bitu naye ng'ogyeko ebyo okusanga Zajimba densa bako ompe ekibuzo mbuzeko naawe oba mwagala kyokusinga ng'ogyeko this material thing material things ebyo byava abasinga ffe ngaffe abamu sizife naye nze nga nze sikyabiriko oba oyagala kiddala kati oba nkunyonyola entya no as long as omusajja tontaddeeko kibeera pressure balenze oliwa ng'olinono nze nganze kozi nze obanga tusaana okumanya ennaku 2 ku 3 nga tetwogedde naye wali kati omale sekendi nga toyogedde neeba kati lwaki oba tonkubi ulira ndowooza lwaki oba tonkubira olaba ayinza n'okumpa message oyagala bakukubire buli lunaku ulira gi olaba tubeera wamu mu nnyumba bw'ogenda okukola ogenze n'okola ngenze nkoze nange ngenze njiribye ebyange bw'otuuka at least ssaawa za lunch ofunyeko ku lunch nze olaba nze owange wanga n'okunkubira lwaki tewankubidde nze wenga n'okukubira lwaki tonkubira ate nange wenga n'omukubira sisobola mala lunaku nga sikumu olaba wenga n'omukubira anyiiga nze wano okomenti nga sidda lwaki tokera ku mutima omutako good morning baby webali omanya abakazi balina ensonga good morning ennaku baba basajja bokka webale naawe omukazi kyekatako okera ku mutima omuntu ekyo n'ensonga kikigamba kubanga nkiyiseemu omuntu ga ku mutima omutako good morning tolina nti blackika alina okunsindikira ki woba oli ku mulimu tumugambo waayo ewo bigenda biti eyo webale ene wanga bikyekutte ne munamanya buli omuno gyali okkiriza waliwo abatabyagala nga tayagala mubeerako nnyo wulira bulaki ekyo kiri wano ku whatsapp buli muntu bwaga hey how are you hope you are good no kimulali olunaku ogiddamu amaana agiddamu amanya list ofaayo kyebataga kyekino twesanze ku tibuzi wano wetuli n'omulaga nti towaze naye kati kyaka omubeerako n'ava wano nemwesanga tugeze ku bbaala ndala na gye mwesanze temwagenze mwenna no otegeera kyebatagala at least omuntu gambe
omubongeko gwe itawali ayitawali mwesange mukazigo kamwe mwenyigire ate nekirala soka tonagenda tugenze wawe ng'abaagalana osooka okkiriza oli anyumire obulamu bwe nange nyumire obulamu bwange eno bw'olaba gwazina naye kikuluma oba naye nga you have come out of gikankubulire nze kyemanyi buli omu ng'azze yekka era libaawo talisobola kuva olyo libaawo naye osirika bwotyo nga kamulimba eka ekyo kireke kisinzira obusungu bw'omuntu gw'omukazi olaba bbaawo oba boyfriend yo lwaki oba olina okukola ekyo lwaki tomuwa respect waali kati awali obuzibu nti abawala abamu mwagala kunyizangana mwena munyiige naye nga nze gikakubulira otubanga twesanze busanze muki nze nina okuba n'ecupa nenkwasa kawanga woba oyaga jangu ombongeko mala kudda ku tebo yo wenaabanja kukulira ebyokunywa asoga weyita oli mutwalire ate kati nenzija nentuula naawe wadde tetuzze wamu mulimu abantu kyatayagala ekyo banyakulegekukwana kukola obwenzi nedda kiba kyekyo oba twamugambe naye nga teyakugambye buli muntu yazze bibye ono wemani mukugezesa musugamenye na mubalale kwa abani munawo noja nonsangayo lwaki tompa respect why can't you come and greet me kino kyembagamba olina otwala obudde bumala nga bakugambye notekisingako mukazi wo nvuddeyo ewaka Nalongo agenze kukola tiba ngenze yiriba ina okutekisitinga Nalongo bitambula bitya oliwa bw'omusangayo teyakugambe teyakoze eki n'omusanga okola ki tasobola kugenda nga tanga omanyi Nalongo waali budde buno tuli kukola mukubire tasobola mukubira because agenze shootinga ali mu kushootinga kati nsobola mukubira ali mukono lete bayina true love bambi bitambudde oli akambuuze abyebi n'otuukayo temukoze buli kimu soko gye nkubuli n'otuukayo temweyogeddeko biki n'omutomera mu kale si bbaala naye mu kafe oba something newanga tisi babiri naye yakuvudde wakana agambe ngeze ku dduuka omusango kyekikye nagala nekugamba ebifo ebimu toliyakitingira mu bbaaki era womulaba bwoti omanye ekyalikusa amasimu songa nyangu nnyo tiri weomuntu era nga omugamba maama tugeze ewaabwe badde bakumanya ewaabwe awo oyitira muko awo oyitira senga nobagamba kati wulira wemwogera ewaka neyekasanga olina obukafubwo emigere oba agamba mbadde ku mulimu ennyota nenkwata wemusanga mukifo tugeze musanza wano ng'atudde eka kutemukunywa bibi omwesonyiwa bwesonyi n'omugamba tula wansi agayakigwaki womusanga wano atudde watugeze ozze wano atudde aki kikugambe kati kimategeeza okunyumira utano sikyogera n'omusanga wali nga temwayogedde wakatodda n'omubako booti eriiso tambula mulinde mu muzigo ng'atuuse ajawa omugambe lwaki ogamba mbwe omusanga ali yekka kati omusanga n'omulala kunyonyo kyakunyonyola bwe musanga ne mugamba ubona watuuseeko ozze kukola kisoboka kati awo naye kajjukira tuli mu kifo mu mbeera yiino nti ali awo bantu bangi oyinza obutaliyakitingirawo
era obo tuse my girlfriend bachimanchi kweka mu bantu kamya tujjeko kamugambe kintu kimu obuno tolina girlfriend wo tewasuze naye tomanyi atambulira onaku lwonna n'obuno tomanyi wajja nganajo omusira taliyo kati sagayo kyokazisima my girlfriend wakiri akikola nga simulabye ebiseera ebisinga olumu owala osaa kikola in public n'omutuukira maaso nomugamba naye kati wano nga tewangambye ekyo kiga mulinde waka muzigo atuuke mu muzigo omugambe mukwatako gye nakusanze atogenda gwe twatandise ddi yatulabyonna gye nakusanze twatandise ddi ekyo omuntu wokimubuuza yennyonnyoleko anti olaba bakibigize bulaki akubuli twatufiiriddwako abantu betusinga okwagala bulamuwensi n'omutala ogamba mwadde kamuleka agende njaga soko tuule wano soko tuula okubuuza ekibuuzo kino ntera nnyo kibuuza abantu omalo omukazi ayenze ate kati njagala okasalemu bulungi kubanga waliyo gwe nkimanyiiko ajangu ate kati tukwagala soko gye omukulu ogenda muwa mbadde nkubuuza omukazi ayenze kale ayinza okikola out of the blue okitegera oba ali mu bbaala n'avaako oli n'okola ki sokuviira omukulu atuula essebo kati era tuli wano tugwi omukulu aba ayingidde mu kakyova olaba amatala gatyankana ebintu biyitawo kitegedde kati mbadde nyakubuuza oli agambye najja nagamba naye kimanya amazima nayenze okitegeera oba nfuna mu ngeri ki yonna naye avuddeyo n'akugamba nayenze nakibuuza bano nabajja kibuuza wulira kati singako ng'akugambye oba nga omukutte kakati era ne wakigamba okola ki ekigambo bwenzi newaba akigambye kati tosobola kukyesonyiwa bwoti era kisigala ku mutima nga kikutta nga kikuluma naye nga kanjagao katini wano okimanyi nti nga tubezibadigamu byekifo akusanzeeyo naye okimanyi tuyinza okudda erifa wamu n'akubuuza onsanze tubadde tekiteesa naye lwaki tozze no ate ovuddemu topiki gye tuli nedda akubuuza byabadde agamba nti osobola omuvaako n'otamunyegala kuba nti muze nga tewali agambye muno kitegeera naye ne mutuuka eri nakugamba lwaki tozze wembadde n'okuwonako lwaki ekyo kyekugambye nti abantu abamu noba tozze noba temugala tula ku mmeeza ogenda bwali n'omubonako gwe n'ogenda gwe n'omwesonyi era wakikubuuza omugamba era wakikubuuza omugamba waŋŋamba nze nkubuuziza ekibuuzo kyange anti kakyendiko anti badde kugamba ekigambo kye bayita obwenzijji oli ne waba agambye kati nti nayenze tekisobola kuva ku mutima oyinza okuba kale omuntu wamutegeera nga mwetegeera ng'omwagala nnyo wati kunnyonnyola ng'omwagala nnyo n'osookodde ebbali n'osooka olowoozamu byakkoledde bye mwekoledde wona ye mutuuse kano oyagala kiri okibikkerwa ekyo nogaakansooke mumulekerwa bino n'osooka olonya birungi byakkoledde n'osooka oteeka ebbali kiri kisobola kuvako era trust webanga tugeze ebadde ku 90 egenda naye kati kyengamba ekisinga kiriwa either y'okubikola nga takugambye oba singa kati wamukwata isibeta nakugamba asinga gwe wamukwata njagala kubanga era kyekangambye okimanyi gwoyenda natakimanyi ate nebizibu ate kankubuulire bwagamba ate eba turning point mbuuza batya nti waba akwegambidde buli ddakiika buli wobeera ogamba yayenda nakati ali mbwenzi naye gwe okutteka tata asingako omukwala lumu nogaa namukwatidde mubuki ayitaawo naye naakwegambidde kyokka tewamukwata wabula osigala ogamba yangambye kati bwotulaba oti